Tuli mu program nyumirwa olulimi lwo ekitabo kiyitibwa Amaka g'aba Wansolo. Essula gye tugenzeeko essula ya mukaaga. Agamba bw'ati: omwaka ogwo gwonna bawansolo baakolanga abaddu naye baakolanga n'essanyu nga bamanyi nti bakolera maka gaabwe n'abaana n'abazzukulu baabwe, so si Misege Jonzi n'abaana baajo bakolanga butassamuka. Baatandika n'okukola ku Ssabbiiti olw'eggulo. Balimba nabo. Weewaawo omulimu gwalinga gwa bulungi bwansi, naye mukama wange nga Wansolo atakola ng'emmere ye esalibwako. Kyokka wadde baakola batyo, naye era emirimu egimu gy'abalemereranga, so nga ate n'amakungula tegaali malungi ng'ag'omwaka ogwali guyise, kubanga waliwo essamba 2 n'ambirira ezaali zitasimbiddwako ku kintu kyonna. Tekyali kizibu nnyo okulaba nti ebiseera ebiddirira byandiba ebyakazigizigi. Ebitali byetegekere nabyo bizibu, ate munnange eggumba terigobambwa, naye n'okuzimba ekyuma kwalimu ebizibu Bawansolo bye bataalabirawo. Weewaawo ebikola byonna baabirina ng'amayinja, bwana musenyu, seminti byaliwo, naye Bawansolo kyabazibuwalira nnyo okwasa amayinja mu sayizi zaago entuufu, era baamala kutakula nnyo mitwe. Bwe baatuuka nno okugeetikka, n'olaba amajjankunene gennyini z'endogoyi tezaalina nnyo mutawaana gwonna, naye n'endiga zeetikka, ne bawambaata ne bawankoko bonna beeti wankoko mutwe ekyogwetikka amayinja, era baalwa edda omulimu ogw'okwetikka ne bagukuba oluku mu mutwe. Ye Boxer yava mu kwetikka n'afunvubira. Yali asabye Sseggwanga okumuzuukusanga mu nkoko ezisooka buli nkya asobole okutandika emirimu gye ng'obudde bukyali. Kyokka Bawansolo baali basanyufu okutwaliza awamu. Weewaawo tebaalyanga kutindigguka, naye era tebaasulanga maliba, ate nga tebakyaliisa gasege gali 5 aga Jonzi. Ate mwana wange n'emirimu egimu Bawansolo baagikolanga bulungi nnyo, gamba ng'okulima, okumanya nga amaka g'ensolo gaalongooka n'obubbi bwaggweeramu ddala, ng'oli bwalisa munnanga akantu ke nga waakasanga. Ekyo nno kyali kitegeeza nti waali tewakyaliwo kyetaagisa kukomera nnimiro, n'olwekyo amaanyi n'ebiseera byonna ebyandigenze ku kukola enkomera byateekebwanga ku mirimu emirala. Naye era waliwo ebizibu. Omwaka gwagenda okuggwako nga waliwo ebintu ebyetaagibwa ebya bulijjo ebyali biweddewo, ate nga si byangu okufuna, gamba nga amafuta g'ettaala, emisumaali, emmere y'embwa n'ebintu ebirala ebyali byetaagibwa ku nnimiro eno. Olunaku olumu ku Ssabbiiti nga bagenze mu lukuŋŋaana lwabwe nga bulijjo, Bawansolo baawulirira awo nga muganda waabwe Napoleon akabatema nti atandiseewo enkolagana empya eneebasobozesa okufuna ebintu ebyo ebitaliiwo. Okuva olwaleero tujja kutandika okusuubulagana n'abaana b'abantu abatulinaanye. Tetuyinza kufiirwa maka gaffe gano nga tuli awo ku ddoyidoyi. Nteeseteese okuguza abantu bali eŋŋano n'amagi, era mmwe Bawankoko saagala mukubiire ensingo. Muteekwa okukolagana awamu ne bannammwe mu kukulaakulanya amaka gaffe gano nga muwaayo ku bintu byammwe. Ensolo zeewuunya nnyo, kyokka ate nga teziyinza kwasamya kamwa kaazo. Zaali zayisa dda amateeka agafuga amaka ago. Emirimu ku mateeka ago, erimu ku mateeka ago lyali lya butakolagana na muntu yenna, wadde ebintu byakozesa byonna, gamba nga ssente. Obubizi buli obuna bwayimuka okwogera, naye mukama wange bwe bwalaba nga agabwa gali gabutunuulira kimbalimbali, nga n'okuvuma kwe gatadde n'amannyo g'amasongovu nga gali kungulu, bwabunira bubunizi busajja bwattu. Wandiga yaddamu kubejjagala, magulu 4 munnaffe, magulu 2 mulabe. Bawansolo nga basirika, naye nga bafa nga bawulira bubi. Ye Napoleon wano we yabuuliza nti, bannange lwaki mwennyamidde?
Kyekibennyamiza temubana kutya kwonna muleke kulowooza nti mwe mugenda okukolagana n'abantu n'abaana b'abantu nedda nange nina amagezi ntegeera mbalumirwa siyinza kubatikka gugudde ne lityo nze kennyini muganda wammwe nze nja okulyetikka bwamu bwe nti nga sirina nnyambyeko namaze dda n'okukolagana ne pulida babitaddemu ne pulida nonno teruube luto pulida ayitibwa Wimpa oyo yajjanga okunnyambako era ajja kujjanga wano buli lwa bbalaza naye bawansolo beetuusa mu nsi ya Mukama. Akati yamaliriza nga ayagaliza amaka g'abawansolo obuwanguzi n'obuwangaazi. Ebigambo ebyo byazzaamu ate bawansolo kutwanye bwe baamala okuyimba oluyimba lwabwe ng'olukiiko lwabuka era oluvannyuma lw'olukiiko kalabalaba wa Napoleon Squire yayitayita mu bawansolo ng'abakuutira nga katiriza ebigambo bya muganda we Napoleon buli we yatuukanga nga abawansolo abategeeza mbu mu butuufu n'eryo etteeka ly'obutasuubulanga lyali teriyisibwangako n'akamu. Mateeka y'obutasuubulanga n'abantu lyali teriyisibwanga naye mbu lyava mu ŋŋambo n'obulimba bya kyewaggula Sinobbolo. Sinobbolo batandisa n'omuyita kyewaggula. Bawansolo abamu abaali basigaddemu akakunkuna Squire yababuuza nti nedda naye ddala etteeka lino liri mu buwandiike oba muloota liroote mutulage we waaganira abantu nti tetusuubulanga tugende mu constitution tulabe etteeka liwandiikiddwa litya nti tetusuubulanga n'abaana b'abantu kyawandiikibwa mu mateeka ate nga mu butuufu teryali liwandiika olabye ananga obuwandiike buno bwetaagisa mu buli nsonga abasajja bakyusakyusa buli lukya bwayiro munnange nga teryawandiikibwa bawansolo bawoozanga gutusinze bannaye gutusinze era ddala bannaye mu buwandiike teririiwo. Munnange Wimpa yatandika okukyalira amaka g'abawansolo buli lwa bbalaza. Kaali kasajja katonotono era nga toyinza kugamba nti kaali kapulida kakuukutivu oba bukujjukujju obwo bwe butyo naye kyokka kaalina amagezi agamala okulaba bwe kanaafumba omutwe okufunanga ku bawansolo kaminsoni ku buli kye batunda. Bawansolo Wimpa bamutunuuliranga kiziimuziimu buli lwe yajjanga era nga bagezaako nnyo okumwesamba. Naye ekyabasanyusanga kwe kulaba sseruganda waabwe Napoleon ng'ayimiridde ku magulu gaana. Ozi wambizi yayimirira ku magulu ge wagandaba ana naawe ebiragiro Wimpa omwana w'omuntu namugaa nti sebo zino embaawo nja zitunda 4,000 ezaali za Uganda zaali zaawa naye bino tebyali Uganda. Yayimiriranga ku magulu gaana Napoleon oyo gw'olaba ng'alagira omuntu. Kyali mu giraasi nti kati bawansolo baali tebakyali baddu na bazaana wabula ye omuntu yeeyongera okukyayira ddala okubakyawa. Muntu yakyawa bawansolo era buli muntu yenna yafuuyiriranga kanwe amaka g'abawansolo gagwe. Laba omutima omubi ogw'obutayagaliza era oba kiyinzika n'olujja lumeremu setaaba oyo ye muntu. Buli lwe baakuŋŋaananga nga bayeeya kimu kyokka kyakugwa kwa kyuma naye omuyima omuwaayirizanga kirala n'otamuwaayiriza kwambala mpale n'abantu baatandika okussa ekitiibwa mu nsolo n'amaka gaazo baatandika okugayita erinnya lyage ettuufu amaka g'abawansolo n'ebyokuyamba Jones addeyo mu maka ge baali babivuddeko naye ensolo nga baziyita nsolo so si bawansolo. Ananga abantu akati olwonjawulo ki era bebo weewaawo okuggyako Wimpa tewaaliwo muntu mulala eyali atandise okukolagana ne bawansolo bano naye ekyajja bawansolo enviiri ku mutwe zaali nviiri wabwoya ekyajja bawansolo enviiri ku mitwe
ze ngambe ezaali ziyitingana olutata nti muganda waabwe Napoleon yalina enteekateeka kakongoliro okutandika okukolagana n'abantu baliraana b'amaka gaabwe gamba nga mwami Fred ne mwami Piri. Kaakati ate Bawansolo baba bakyali ku gw'enkoko ne embizi ne zirinnya enju. Singa nno zaalinnya buli nnyanja osanga Kajjampuni teyali balagadde mu bbwa. Naye munnange zaayingirira ddala ne zaatandika okusulira ddala ne mu buliri ne munda. Embizi zaatandika etteeka lyali ligamba nti teri mbizi teri nsolo eteekwa kuyingira mu nnyumba. Munnange zaatandikira ddala okusulira ddala muli munda. Bawansolo baatandika okwewuunaganya nga balinga tegeera bigenda mu maaso nti waliwo etteeka erigana Bawansolo okwebaka mu nju, naye nga bulijjo era kasikwira kajja ne kabibatuuzaamu era ne bibabulira ne ku matama. Yababuuza etteeka eryo gye lyali mulindage. Jjukira amateeka gali 7 kanziremu nga kusomere kubanga bannange amateeka gali 7 banaye tutambule mpola ebintu bigenda bikyukira ddala. Etteeka lisooka lyali ligamba nti buli kiramu kyonna ekirina amagulu 2 kiba mulabe eri Bawansolo. Etteeka erisooka. Naye ekirina amagulu 4 oba ebiwaawaatiro oyo aba Sseruganda wawu. Eryo lyakubiri. Tewali Wansolo yenna ateekwa kwambala ngoye. Eryo lyakusatu. Tewali Wansolo yenna ateekwa kwebaka ku kitanda. Eryo lyakuna. Tewali Wansolo yenna ateekwa kunywa mwenge. Eryo lyakutaano. Tewali Wansolo yenna ateekwa kutta oba yadde ne bwe kiba ki okukijjanya munne. Bawansolo bonna baali benkanankana mu ngeri yonna ng'emateeka 7. Ate wano tulaba yababuuza Sikwira etteeka eryo gye lyali. Baganda bange temulabanga bawambizi bakalimagezi era abakola ng'omusingi gw'amaka gano bateekwa n'okuba n'akafo akeekusifu mmwe bateekwa okukolera emirimu gyammwe. Mwe temulaba nti mukama waffe Sikwira yali takyayita Napoleon muganda waffe wabula yali amuyita mukama waffe. Mukama waffe Napoleon ateekwa okusula mu nju so si mu kisibo nga mmwe bannakunkunyedda. Olwo animals are equal. Kaakati wanaate tekisoboka mwe bannakunkunyedda. Olwo bw'anaasula mu kisibo nammwe enjawulo mu kitiibwa kye eneebaawa. Temwagala mukama waffe kuba na kitiibwa. Ekyasinga ate okuleeta akabaate Bawansolo bagenda okuwulira nti bawambizi bonna kati baliira mu nnyumba era nti beebaka mu buliri ne ku bitanda bawambizi. Weewaawo Boxer yatandika okubejjagala kwe. Napoleon aba mutuufu bulijjo naye Kilova yeevaamu n'akaanyaamu n'aga nti era olw'okuba yali ajjukira nti waliwo etteeka erigaana Bawansolo okwebaka mu buliri ne ku bitanda, yagenda amateeka we gaali gawandiikiddwa atere yeetegereze. Naye mukazi wattu yali muzibe wa liiso limu, kyeyava akima Miriyeri Wambuzi amusomere. Jangu nsomereko tulabe kuba ndabika oba nze ndika ekikyamu. Miriyeri nsomere etteeka ery'okunampulire. Nzijukira ng'eryali lyogera ku butasula ku bitanda. Miriyeri naye bwino teyamukakasa bulungi kyokka ng'ayinza okusoma ng'ayinza okusoma naye ate yasoma mpola. Miriyeri naye alimba. Miriyeri yasoma mpola. Yasoma nti tewali anani ekiri mu nsi eno mange yagambanga nti kivugirwa ggaali. Ebyobufuzi
kati mukazi wattu Mirieri yasoma mpola nti tewali nsolo eteekwa kusula mu buliri obuliko essuuka. Ate etteeka lyakyuse ddi. Amazima Kilova ebyessuuka ebyo yali takyabijjukira. Awo ne Sikwira we yatuukira nga werekerwa akaaga bwagalyana. Yasanga Mirieri ne Kilova beewuunaganya. Yeche yava ababuuza nti Baseruganda mwewuunaganya ku byaffe okusula mu buliri. Okusula ku buliri bye mulika era simanyi. Ekyo kirimu kabiiki. Waliwo yaaye. Oli waasula bwe buliri bwe. Nammwe abasula ku ssubi obwo bwe buliri bwammwe. Etteeka litugaana kusulanga mu ssuuka. Bannange ebintu bikyuse, constitution bagikuttemu. Kubanga ezo za muntu. Era ffe essuuka twazijjako dda. Tusula ku bulangiti yokka. Essuuka tetuzisulamu. Mwana wange nno otulo tunyumira mu byampola. Tulo tunyumira muli. So nga ate tuteekwa okwebaka. Amaka gano si kulwanga Jones akomawo. Ani yagala Jones kumwe mwenna akomewo. Era bombi basa kimu nga nkuyege nti munaye tewali agala lumbe lwa Jones kudda. Wayitawo ennaku mbale etteeka ne liva ewa Kayisaali nti ku makya bawambizi bajjanga kusigala nga bakyawummuddemuko kubanga bakoowa nnyo nga batetenkanyiza amaka. Bakoowa nnyo balina okusigala nga bawummuddeko era tewali nsolo yanyega. Ebbanga we lyatuukira awo ng'omwaka gunaatera okuggwako bawansolo baali bakooye olw'emirimu gye baali bakoze emingi ate nga n'emmere egenda ekeewa. Wabula lyo essanyu nga libayisa kuli kubanga okuzimba ekyuma kyabwe kwali kugenda bulungi mu maaso. Amakungula bwe gaatuuka bawansolo beeyongera okukola n'amaanyi. Leero ate bokisa yayitirira akajanja. Bwe baafunanga akabanga akawummulamu ne bagenda balambula ekyuma. Benya ye yekka eyali tagujjumbira bulungi. Mu mwezi gwa Ntenvu bayimirizaako ku kuzimba olwa namutikka w'enkuba. Ekiro kimu mu mwezi ogwo enkoko zaaloota. Zaali zeebase ne ziroota nga ziwulira omusinde gw'emmundu ate zaalootera kumu ne ziwabwamuka. Zonna ne zikokkolya era mu ttumbi wakati. Munnange bwe bwakya ensolo zaagenda okufuluma ebweru nga kimyanku ye mugabe. Empagi y'abendera basanga mmye. N'omuti era ogwali awo omwoloola nga nagwo mmye. Okugenda okulengera awaali ekyuma kyabwe nga nakyo mmye. Nakyo nga kimenyeddwa. Bawansolo bonna badduka nga abaduumire. Olaba mwanange ne byandaala Napoleon naye ku luno yadduka. Munnange okugenda okutuuka awaali ekyuma nga mayinja ge balaba baaba gasasiddwa buli wantu. Napoleon yeefundikira bw'ati ng'agenda okubuuka. Naye so ate teyabuuka era bwe yaddamu okwogera n'ayita basajja be nti Baseruganda waliwo kumwe amanyi sitaani ono gye yavudde. Waliwo kumwe amanyi. Nze mumanyi ye Sinobolo oyo omuyeekera. Sinobolo afuba nnyo okutuzza emabega naye gamulimbye gamwesibye ng'ayombera gy'asaka era wano nze nammwe okufa n'obutanyagwa olw'omusango gwa Naggomola gw'azzizza ekibonerezo kye tumusalidde kyakuwanikibwa Kalabba. Oyo ye munnamagye mutuufu atoye oda kwanikibwa Kalabba. Wansolo yenna anaasobola okumutta ekitiibwa kye naamugonnomolako kinaamulema okwetikka ate anaamukwata n'amuleeta nga mulamu n'amusuuza ku kitanda nze n'ensula wansi. Olabye bawansolo baavaawo nga beeswanta. Ani yali amanyi nti Sinobolo ayinza okufuuka omusege gwennyini ogw'okubalya. Buli omu yeerayirira okumuyigga buli wonna waali era baasitukiramu ate baagenda okwetegereza nga balaba ebigere by'embizzi.
Napoleon yatandika okukonga olusu era n'akabatema nti ebyo byonna ebyebigere ebyo byemulaba ebyo Snowball yennyini watali kuwannaanya. Muleke kukwata ku ttama, muleme kusimba nkono. Tulina okuddamu okuzimba ekyuma kyaffe. Ono omuyekera Snowball akosekose mu Gaalumonde. Ffenna tuyimukiremu. Katonda akuuma amaka gaffe, kulwa Katonda n'ensi yaffe. Katonda atuwa amaanyi tuzeewo ekyuma kyaffe. Amiina.